Mwana muwala ono yalabikiddwako mu katambi nga bawala banne bamukuba emiggo emizibu olw'okubanga nti yabadde ababbira omusajja era nga gwe wenna n'abayagadde ka vidiyo ojja kuba onsindikira message awo kw'eri namba y'essimu waggulu lwansonga nnyinza obutasobola kakuteerawo wano eno naye bantu bangi bavuddeyo ne boogera ku nsonga eno omuli Faridah Nabatanzi ate ye Faridah Nakazibwe bambi bakimukoledde n'amalala mangi ogenda bogafuna maaso awo naye nga kansooka okubaza gwe wenna omulungi yasubscribinga ku Wanda Boy UG timukwano wakola chama nnyo ddala era nga n'abatana okusubscribinga darling beera ng'osubscribinga kona ku notification bell tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwasuka ogifuna naye nga sirabidde ababiva organic ono nga kwesa eddagala ly'obutonde okujjanjaba ate ye Hajati Kalodo ono akulombera edduwa byonna ebyekutte n'ebita naye nga sinnaba kwongerayo mbadde nkusaba vidiyo eno gimpere like ate sobole okuba nga etambula munnange ensonga z'ono omuwala bazitutte ku poliisi era nga poliisi eri kugezaako kunoonyereza abaana abawala ate basobole okuba nga bakitibya lwansonga kye baakoze si kirungi kansooke nkweko Faridah Nabatanzi ng'ayogera ku nsonga y'ono omwana omuwala ate male nkwongere ne Faridah Nakazibwe. Etteeka erya intaneti eryateekebwawo liraga nti omuntu watakuwadde lukusa kukwata bifaananyi bye bitimba everywhere tolina lukusa olwo vidiyo yetambuzibwa abagirabyeko siina bwe njiraga mulimu abaana ab'obuwala olaba emyaka mito actually mbasinga obukulu mbasingira ddala baana bato bubo balaba ne bali mu ntalo z'abasajja ono yabbye musajja wange ono yamanya yamutwala mukwano gwange mbadde mwagala nnyo namuwooninga dda nakakkana ku mwana w'abendi n'amukuba empi ate nga bebamukwata vidiyo ne bagipostinga all over social media kakati ne bw'oba gwe abadde omutuufu nga bakubbira omusajja kansooke mbabuuza omusajja bamubba omusajja bamubba vidiyo siina bwe njibalaga naye kyandinkoze bulungi nnyo nga mu butuufu njibalaze naye mulimu siina bwe njibalaga kuba abaddidde omwana w'abendi ono wamuutula empi zino bwamusika enviri bwamuzze wayi emyaka emito abaana abato muddeyo mulimu kuwoza abannabatanzi era biki batuvugako ezibwa emmotoka mwaba byogedde mwaba bitandise tukola tuli mukola tuli bize mulimu kulwanira abasajja olunagiramu abali ku social media mukontola nnyo abo batuyisaako eggaali nga tulaba nnyo mukontola bane get busy mufune ebyokukola abaana ab'obuwala abaana abawala mufune ebyokukola muri abaana bato kyekisinza okunnuma bato munamuwoni ng'ave ku bba wange ekisookera ddala omusajja yasalawo kati gwogenda kudda ku mwana w'abendi otandika omukuba empi omuwutule okitegeera naye omusajja dde mutuula watagambe gwe siina gye nkutwala alonde gw'okubye empi kuba bamukubye mukazi wattu nga tanyegaali bw'ati omanyi oluyi lw'okutama nze engeri gye ntyamu enkovu z'obukulu enkovu y'obukulu tegenda ey'obuto okula bwebula naye enkovu y'obukulu etagenda okukakanye ku mwana wa munno omukuba empi omukubira ki yeziza musango kikwagalira musajja and after all oyinza n'okuba gwe side chick nga gwayingiridde ye nga bujolowooza oli maini nga naye amanyi maini okitege naye omukakanyako omukuba abaana ab'obuwala nze kyengenda obbasibirira entanda yange ya wiiki eno muve mu ntale. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay. Hip, hip. What's going on? Hip, hip. What's going on? Be here for your birthday. What? My birthday? August. But you know we have second term holidays. No, seriously. We're going in Feb. Feb? This is January. February, April. Seriously, January and Mommy. and August. Okay, It's Mommy, an January, 7 months February, difference. March, April. Then we're coming back for holidays in May. Then we obviously So you do go in another one June. for me? Then we'll go in June. Have even gifts. Mommy. Hey. So this one you were not ready. Mommy, then we'll come in June. July. Yeah, I think we'll be here. I don't know. Okay, so tell me. We'll move it down. But you didn't come the knife. Today we are going to catch. Okay, Alia, so you made this?
Yes, with Beans as assistants on the chocolate cake. She's an expert in chocolate. No, she was just bored. The TV wasn't working. That's why. Today we are going to cut. Yes. Mama, what was your part in this? For you. And For Mommy, me. that's why we had to cut off this one like this. We cut Mommy, one. so what are we doing for my birthday? Your birthday or my birthday? Mommy, oh my Kinza, birthday. so everything is supposed to be about you. No, okay, Mommy. Even you, but. We agreed the other day that birthday is stopped at Alia's 13. Mommy, Why, Alias? I'm making. Mommy, what about my bee? Mommy, what about my birthday? You want to be the one to cut? Okay, careful. We will count for you, Mama. We will count for you. Now you're going to make 5. Hey, you see where you're holding. One, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Mubala Pakadi. I'm only 12. 11, 12. I want to see inside. I want to see inside how beautiful your cake is. Uh-huh.